Once again nyongere kuberenga tekwanitsa ko Fahad Pro UG mbanyingide okuberenga tenga kutusa kona dalaga biraga gunda mu bitundu by'eggwanga ebenja ologwe ejo tasobola kuberenga ate otukaterake kigalo ku video awansi ogenda uno berenga ate osunendoza yo angomaze kuberenga ate owuliriza ate tubirabira akuberenga ate osharengirako abalala banange ekiri mu kibina kya NRM sibirungi nankamu eranga omukyala Justin Namere Honorable alabikanga guno omwezi gwo gulabikanga tegujja kuberenga ate gumutambulira bulungi nnyo munange omukyalo no Justin Namere abadde yakola obuberenga ate ava mu nsonga ez'emmwanyi side zeri e Masaka eranga munange waliwo TikTok amanyikidwa nga Benita aba Betina omwana ono obuwala yali muwagizi wa NUP wabula recently abaana abagambi okuberenga ate bawagire ekibiina kya NUP balumbye page ya company gyakolera ne beberenga ate basula comments ezenjawulo ekyaletedde ambu Betina okuberenga ate bamugoba ku mulimu gwe era oluvannyuma olw'okuberenga ate munange yagobeddwa ku mulimu gwe waliwo abantu b'enjawulo naddala mu NRM bavuddeyo nebeeranga ate batekawo ebibatu Eddie Kenzo ye yakutte akasente ke nabeeranga ate mbu amugulira tiketi omukyalo ono abeerenga ate akoma mu ggwanga lya Uganda ate ye Justin Namere yagambye nti omutwalo gwa dollars milioni 37 eza Uganda weeziri era omwana ono obuwala agenda kubeeranga ate azibwa yalinga amangu ago munange Betina yatudde awo n'alinda akasente essaawa ne ziyitawo olunaku ne tuyitawo era ekyazzekawo okubeeranga ate agenda ku mikutu egy'enjawulo n'atandika okubeeranga ate alaalasa omukyalo ono nga bwali omufere era nga yayongerezaako n'agamba nti birabika n'eby'e Masaka birabika byali bituufu era ekyazzekaawo aba NUP sako ne NRM batandise okubeeranga ate basekerera omwana ono obuwala era ekyazzekaawo Justin Namere yakutte milioni 5 mu kifo ky'okubeeranga ate amuwe milioni 35 ze yabadde amusuubiza n'abeeranga ate aziweereza ku account y'omwana ono obuwala Benita n'aweerezako n'ebigambo ebirala ebinene byogenda okubeera nga ate owuliriza mu butambi awo ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga njagala kubeera nga ate zikuzanyira awo mu butambi osobola okubeera nga ate nawe weewulirako biki ebirina okubeera nga ate bigenda mu maaso side ze ogenda wasawo naawe obeere nga ate osulawo endowooza watali kumala budde akatusimbulira ki ekiro akadde kano ku nsonga ezo nga bwe ziri mu kubeera nga ate zigenda mu maaso side zeyo temvaawo Benita omutwalo gwo ogwa dola nzaagulina we stop proving ensi n'otulaga termination letter n'otulaga letter ya terminatinze visa yo ne company eyo ekyokubiri n'otulaga ne ticket company gye yakuwadde okudda ewammwe kubanga company yonna bwe kutaminating ekuwa ticket okudda eka letter eyokusatu ye letter of acceptance oba defense yo ku termination nze ng'omutwalo gw'ompa account kwenguteeka omanyi mwamanyira okwambaza nuupu ekikookolo kati wabadde ofeze minister Namere nze yamukubidde essimu ne mugate bakufera omuwala oyo company mwakolera mulimu abaana be natwalayo bangambye talina buzibu bwonna sente tebakozesa ekisaakyo n'omutima omulungi gw'olina eri abakyala ne bakufera ne mugamba Namere esente milioni 38 z'oyagala okuwa omufere ng'akulimba nti abanuku bamugobesezza ku mulimu mu kiro kimu we bastormingidde akawunti ya company ya TikTok kwe bamugobedde kwe bamulagidde okudde speedi nga nnene termination rate etwala ennaku 14 eri abantu be bataminating nga n'amala n'omwezi nga ne visa tebannagisa zaamukudda waabo oyagala kutugamba mu kiro kimu lwe balumbye akawunti ya company ne bakuvumirako company lwe yagobye lwe yagambye okudda ewammwe tekuwadde tiketi oyagala kuzisonda Uganda company kyeyinza okugoba ku mulimu n'etakuwa tiketi amateeka ga termination ogamanyi bulungi ogamanya amateeka ga termination mulekerawo okufera abantu era honorable Namugambi essente tuziwa abantu abazeetaaga ku ground wano waliwo abakyala abalina abaana abalwadde waliwo abakyala abalina ebizibu ebyenjawulo tulekeraawo okwambaza abantu ekikookolo tufere abantu nupu yagobeza ku mulimu ki nga n'akawunti ya TikTok ya company gwagiraani kati wabadde oyagala kwambaza minisita wange ekikookolo obudde bw'omala ng'okakasa abantu nga bw'otaafunye ssente omukazi yagambye bulungi nti ku mwezi gwange guno ngenda kuwaako milioni 38 n'omwezi tegunnatuuka wakati tewannayita nadde essaawa 2 mwezi olaze empisa zo n'omulugube ngenda kukuba nno ogulawo olutalo nange nze mpuluvinga kimu ndi termination yino eyataminatinze contract eno eyataminatinze visa era ticket gye bampadde yeno gw'otuyita basiru bw'otulabako amatu otuyita buli muntu yenna tetulinyanga ku nnyonyi tetubimanyi nga ne b'osula nabo abaana be naleeta mu company mwokolera
bangamba tolina buzibu bwonna na kampani. Benita lekerawo ebintu by'ekiferefere ebyo. Oli mwana wa buwala. So tewali tabu actually. Nze bw'ompuluvinga n'ebyo bye nakusabye omutwalo gwo ogwa $1 ng'ompa account. Naye akakamanyiro kamwe n'akajanja. Imbu sente tebannaziweereza. Wali olabye kaafuna miliyoni 38 nga ziva Uganda n'azifunira mu nsi z'Abawarabu. Wadde miliyoni ezi bazikwatira ku account. Bazikwatira ku MoneyGram n'otazifuna. Sente bakuweereza zaasi mu nsi ezo. Oyagala kukola buyeeke. Gwe baddolooza ojja kubuyiguyaza buli omu. Nammera ayina abagezi be era waazikuweerereza sente ezo mwabulira. Kubanga oli mufere. Teri yakugobye ku mulimu, teri kampani eyinza kukugoba n'etakuwa tiketi. Bwe baakugobye tiketi ogisaba Uganda. Kampani yafunye amaanyi agakutamineetinga n'etakuwa tiketi. Kati obwo obufere bwo ojja kufera balala. Sente za Nammere ziyina ebyokukola era bw'ataziteeka mu basingo mothers naye mwabulira. Benita bamuwadde miliyoni 5 Honorable Nammere amaze bambi n'amwekutulako ndowooza n'agamba bino ebyana bimanjiza omutwalo gwa $. Ze miliyoni 37. Naye amaze n'amuwayo miliyoni 5 kirungi kubanga mu kwogera Honorable Nammere akabambi mu kwogera ennyo kuno yakola ensobi bakiyita slip over tongue n'agamba mutwalo naye ng'alaka yali ategeeza $100 olwa $. Yes. Anyway, congratulations Benita we balifuna miliyoni 5 naye nze nga munnanga ali ku kyeya amagezi genkuwa tebakudyeka nodde Uganda. Olaba tiketi Kenzo gy'ogamba mbu yaggulidde tekubuzaabuza ne kubika amaaso nga bagamba jangu eno otandikewo bizinensi mu Uganda. Abantu abasupportinga naddala ffe abali ku internet be bantu be bamu abakugobezza ku mulimu so bakiraya nti suubira batono. Ekyo yinza obutaba option at the moment. So nga ate bw'oba osoose n'okiwaamu time nakyo kyandikola. So bw'oba ng'okigenda kiwa time kikyoyinza okukola osobola okukozesa miliyoni 5 Honorable Nammere zaakuwadde n'osala tiketi n'ova Bahrain n'oyingira Qatar oba n'oyingira Oman oba n'oyingira Saudi Arabia oba UAE n'okola application nga weteddemu visit visa n'orentinga akaluumuko mw'oyinza okusula. Startup kiriza just accept psychologically okole startup. Kubanga ekisooka kigenda na kuddamu kubeerera kizibu singa kampani eyo ebintu ebyo bayabisa meetings mu government kijja kubeerera kizibu nnyo okusaba omulimu mu nsi eyo y'emu Bahrain. Omuntu akutwale so kola just kyusa bukyusa nsi ogenda otandikire wa bw'obanga oyingidde ensi endala osobola okutwala application y'ebyeri tebabimanyi tebibakwatako. Obagamba oyina experience mu kutabula coffee bakuwa omulimu oba balista tebusooka miliyoni 3 era bw'oboze n'experience yo otandikira ku 2 oba 3. Otandika obulamu otherwise tebakudyekadyeka mukyala nodde Uganda. Ojja tuuko olunaatuuka ku kisaawe bw'otyo ojja tandika obakubira amasimu nga tebakwata. Ti Godfather Bettina yakomye ku ezo 5 ze baamuwadde teriiyo ndala. Ani amuwadde 5? Kisa kya Mukama. Simanya bazimuwadde naye nze kino kyenkakasa. Never die. Benita kyemusaba. Sente ze bamuwadde mu kamera tokakasa ndi bazimuwadde. Andi nisome namba yonkuwe ku sente nawe Godfather. nze kyenkakasa kimu. Kasajja kafunye sente kuba mu State House. Omuntu weena arembwa akusuubiza sente tozirinda kuba bw'ozirinda ne zitakutuukako ogenda vaayo yogere bingi mujja okukolera ensobi. Omuntu weena arembwa akusuubiza sente naawe mulimbe aba akulimba naawe ng'omulimba. Gwe naye mulimba omulage nti osiimye otambula ogende toddanga emabega mbozezi banje adde okuzinona. Okujjako nga muzeeyi kubanga ye muzeeyi akolanga Katonda. Bino barama ebagamba blokings za kasuku. Museveni yakolanga Katonda. Sinagambako nti nazi blokings. Sitaani amuwa. Asinza sitaani amuwa. N'asinza Katonda n'amuwa. Bannanga abantu mwenna we muli ekyo nakyogereddeko. N'ayagala ogenda okukola. Kati ye Museveni bw'akola naye bano abasigadde kyonoonya kye banoonya. Onoonya sente nabo banoonya sente. Teri agenda keera ku makyazi kuwe. Nze natunulirako bannabyabufuzi ng'agula 5,000 n'agula enjeyo 5 n'ayita bannamawulire 1,000 mbwagabe 10,000 ng'enkumbi ziri 5 mwe muziguze we natiira abo abantu
Siina monna byabufuzi gwe nyina musuubi nti nsuubira nampe kino oba kiri. Era kyovola atonda bangako nga mpaayo okuboogerera mbu nanyiiga bandisappointinga. Siina gwe nyina musuubi yadde naaka. Neebererawo. Goli munyivu. Si munyivu. Nze Kayanja kintu kunsuubiza n'otampa kimpisa bubi. Era kye nsinga okukola kwe butasuubira mu kintu mu muntu yenna. Muntu yenna. Jango twegatteko tuli moyo mu anti-corruption land. Nemwete mulaba bigenda maaso mu ggwanga. Nagamba Kayanja soko ombulire ku budget yo. Kayanja yagaana okumbulya. Kayanja yagala kulya ekkawe. Wabbala mutagala omulala. Alooza kati yagaanze janyingire mugaati bagutugabanyize gwe abadde afuna akakadde. Temulaba bigenda maaso mu ggwanga amadagala teri. Nedda ssebo. Enguudo sinkole. Nziramu anti odifaza bamu musajja lwaliro kiri omanyi mu Uganda nga lya government nga liri well equipped with appropriate equipment ezisobola okukola ku buli kesi eze mu ddwaliro nga tebagenda girifalinga bakusaba scan outside. The best hospitals mu Uganda malwaliro ga government. Ufunayo obujjanjabi Godfather n'abasawo batono owulirize medical personnel. Godfather toyogera nnyo kwefula mugezi. Sikako owulirize. Maya abasajja mu abakulu musinga okubuzaabuza eggwanga nga muze kutabikamu. Ekirala ekibuto kyengenda okubuuza obadde ogamba about sente omusawo zaafuna abasawo bemugamba nti babeera approved nti basaba ne bafuna sente mmeka omwezi. Calvin okosa sente mmeka omwezi okosa emitwalo Chembuza bakuwa appointment letter ne bakugamba okakase n'ogikakasa ono bwayogedde emitwalo 3 ogamba nti abasawo bafuna emitwalo 3 olomusawo afuna emitwalo 3 Calvin tukitwale ntigali 3 ono agambye dokita ogambye oli medical doctor uliriza abasawo bafuna sente mmeka nawe oli ku propaganda wa mitwalo 3 Calvin nze situnulidde sente musawo zaafuna anti ogambye bafuna 3 tunuulidde embeera amalwaliro gye galimu omusawo asembayo bikozesebwa gyebiri afuna sente ntono afuna sente mmeka musasula bazifuna mu bbanga ki ama medical personnel nze bana abasajja kambaddemu abakulu abaagala okubuzaabuza eggwanga ate nga muli basajja bakulu ensonga bwe ziba zivuddeyo nga bagambye bazoogereko bulungi gwe Godfather ayogera omusajja akugambye nga tonabatuulya musaala gw'abasawo nti abasawo mugoba abantu olebwera muteesa okusiruwaza abantu. Godfather mama wange nakamuzika mu June naye buli ddagala lyonna lyonna eryagenda ku mama wange naligula. Omusawo oba oyagala ki akolere ki ng'omutalina ddagala buli ebyagenda kulonna twe twaligula owooza yali Mulago hospital bama byayogera bituufu njagala mbuze bano abasajja muwolereza gunti ebintu gyebiri Mulago ina CT scan zimmeka ezikola buno obupasonero sooka omuggali kale kambabuuli nze ebintu byenjogera mbimanyi sikolera ku programu siina muntu yafudde mbu yannuma kubanga neyasooka bwange nti omusawo bamusasula emitwalo 3 naye nga ye discussion siyinza ggiba soko sirika Kayanja tomayina sente zabasasula musawo nga njagala kifaananyi ekyomutwe si zirizi MRI bichibikana akafaananyi kana akatandikirwako Mulago asikaali kennyini yaŋŋamba wano ekyuma tekikola naye jangu nkutwalewa wano kati omukazi kyava amuyita n'amubuuza oyo mumanyi asikaali yali tamanyi kati nange kye nayagala okukakasa nagamba asikaali wano yennyini nga casualty namugamba jja tugendeyo muleke tugendeyo oŋŋambye nantwala Nakasero bwantwale Nakasero skani yali ya mitwalo 12 nesasula emitwalo 12 ne bawaaka skali emitwalo 2 nga ndaba nenkomawo nenjirete Mulage w'omusawo nembuuza omusawo okakasankubire minisita wano tewaliwo skani omusawo naŋŋamba bali baba bakola netiwakayo tebula yogera ebigambo byo ube bulungi embooko kulaga mu bino ebintu bya gavumenti ekibiremesezza okukola
Checho mutagala bakwate ku individuals abakola ebikyamu. Mene mwagala government ekinabe. Government siye Museveni gwe muyina ko obusungu abamu. Government ye tata wali mu ddwaliro. Government ye mama wo alina eddagala lya sirimu mu kiriniki ye ng'alijja ku ddagala ly'abantu. Government ye muganda wo azimbisa ng'agenda ku district nga meya najjayo ebintu ebigendo zimba district n'abitwala ku ssomero lye. Bwe tuba twogera ku government bebo betwogerako nemme buli twogera government obolooza twogera ku minister. Minister ayina bbaawe gwasula yeebase naye. Minister ayina abaana be bagenda twala ku ssomero. Minister ayina eŋŋanda ze agendako mu nkiiko. Minister ayina ofisi y'obweMP. Minister ayina essomero. Minister ayina eŋŋanda. Minister ayina edduuka. Minister ayina ennimiro. Bw'aba agambye nti eddagala balitwala e Kapchorwa n'ali signing nti ligenze. Tuba minister tumutadde nga tutandise tunuulira taatawo DHO. Awabize eddagala oliyingira Kapchorwa n'agenda aligaba emubuku mu ddwaliro lye. Bwe bakwata ku oyo dokita DHO ate gw'ovaayo tandika owooza gavumenti. Gavumenti si ye minisita. Gavumenti yono taatawo gwe bakutte. Leka Nameera amutujje ngumi aveemu amannya balabalabyeko. Jeshi nange kanteeseeko. Kanteeseeko. Wayogedde ku basawo. Uliriza wagambye abasawo. Lwaki bano beboogera tebali malwaliro twagenda mu ddwaliro nga wetwogera bano ne batuyingirira weboogera ate n'okufuna ng'omusaala agufuna DHO mbadde njagala mwemba njogera saagala nnyingirira nga nabo ng'abantu tebafuna services kati ani ow'okunenya bwe tukwata kati kanjogereko nga nze mwogedde kati olabazzeemu okwogera we tunaayogera ng'otusirisa wetwogera nga batuyingirira buli omu ayogera ensonga ye bamuwa obudde bw'ate lwaki abannyingirira bannange tubayogema kati kanjogera ebyange obudde bwange tudde mazima bino byonna tugenda bikola tuwolereze ebyekisiru byonna tuwolereze ebyekigezi byonna naye ekintu ekikwatagana n'obujjanjabi tubeere bumu ne baganda baffe nakava mulago kyenjogerako nkimanyi tusobola owolereza ebyenguudo tusobola owolereza ebyamazzi kuba ebyo byonna osobola okuba ng'osobola okubyafoodinga naye ekintu kye bayita ekyeddwaliro kyo tukiveeko oyo omunaku ali mu ddwaliro bukyenkya nga naawe azirina gy'oli genda ku Cancer Institute n'abazirina babonaabona kaakati we tuba nga twogera ku nsonga y'eddwaliro tumanye nti birijjukirwa tudde mazima tetwogera ku nsonga y'abaminisita nti kuba muleese mu perspective eraga nti tukuba baminisita tetukuba baminisita twogera ku gavumenti kuba minisita si yateeka eddagala mu ddwaliro naye atumiddwa butumibwa naye omulango ogwaffe gwe tukubira gavumenti abasawo abo mubalaba yesi bavunaanibwa nti lwaki tokoze bwoti naye amazima gali nti abasawo batono njogera n'obujulizi bwange naye baba bantaddeko empingu nga kyenjogera kya bulimba bansibe emyaka 10 nakava mu acute wuuyo omwana n'ogenda mu wadi nga mulimu omusawo omu yakoze okuva ku makya saawa 4 paka saawa 10 amateeka gamulagira nti alina kunyuka saawa 10 naye nga wanyuka tewali muntu agenda kuddawo n'akola ng'omuzadde n'agamba kammale gasigalawo nkole overtime etagenda musasulwa njukira muli mu ddwaliro acute genda yolabe ng'olina omwana omulwadde nakatwalayo abaana babiri b'ennyamba ono yali yagongobala omusujja gw'obwongo gumuluma omulala yali mulwadde wa mutima ng'osooka n'otuula n'obeeraawo nga mu butuufu olaba abeetala olaba bakkiriina dokita olaba omu ate nga naye akooye n'awummulamu n'amala nadda n'akola gwe n'olowooza nti yeeraze naye ng'ali omu wallahi ng'ali omu kino nkyogera nina obukakafu ne videos nzirina era kyova olaba nze saanyigira basawo b'emulago niye nalaba obulumi bwe bayitamu olaba kiriina yaaliwo nga dokita ali omu akooye wanyuka saawa 10 olwo abaana bafa nga kamala nanyuka ku saawa 10 abantu bafa ninga yalina okubeerawo kati bino ebintu we tubigamba nti bongereyooko ku basawo tetulwanye minisita Nameere nga woyogera tetulwanye Balamu nga woyogera kuba Balamu minisita wa birala bali baatumibwa butumibwa abantu bali awe mulago kati kitwale nti okoze sikaani gwe kennyini Godfather ogambye bakuwadde weeks 2 ezo singa ekirwadde kikuluma kirina kujjanjabibwawo oba tofudde kyekitwala weeks 2
si bbula ly'abasawo kyekitwala weeks 2 si bugayavu bannange tukiriza tuganye n'abasawo obalaba batuvuma. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.